Ekyoto mu luzungu kiyite altar. Ekyoto altar. Mbalamusiza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku olw'olwaleero nzize tuyige ku kyoto. Ekyoto kye ki? Bannange, omuntu yenna alina ekibuuzo, ekirooto oba kyayagala omusumululamu, genda ku WhatsApp oweereze message, namba weeri waggulu awo, oba buuza ekibuuzo kyo ng'oyita ku YouTube, kijja kuddibwamu mangu. Ate era mbakubiriza okuwuliriza YouTube video zino muzimaleyo, kubanga bw'oba oyagala okuyiga n'okumanya amazima ge baakukweka, olina okulaba ebintu bino. Tokoma wano ku TikTok, buno bwenteekayo obutono. Genda ku YouTube, ebirooto gye biri bingi ne ansa zaabyo. Kale, okudda ku mulamwa, olunaku olw'olwaleero tugenda okwogera ku kyoto. Nkimanyi nti bantu bangi ku mmwe mulabye nnyo ebyoto, naddala okusingira ddala mu birabye mu bifo ebisinzibwamu. Era ebyoto bibeera nnyo mu bifo ebisinzibwamu okusinza okw'enjawulo, okusinza okw'Obwakatonda n'okusinza okw'omusabo. Kubanga bw'otaba wa kitangaala obeera wanzikiza. Lwaki tugamba nti wanzikiza? Mu ssabo batambulira mu nzikiza, era kizibu nnyo okukubuulira ekigenda okujja mu maaso. Kye basobola okukubuulira kye kyaliwo, naye tebalaba kijja mu maaso. Ate mu ssabo tebawonya, mu ssabo beegayirira bwegayirizi. Kivulaba ng'osanga nga beegayirira ne bakuba ebirayiro nti nze nja kuzimbira bw'onampa ssente. Kale, ebintu ebifaanaganako bwe bityo, naye nga ekintu kiri tebakijjaawo. Kati ate eno mu kitangaala enzikiza eviirawo ddala, ng'omuntu bw'onasalaako ettaala nga waliwo enzikiza. Kale, ekyoto, ebyoto mubirabyeko, era abamu ku mmwe muyitibbwa ku bika byammwe okufuuwa mu byoto. Abalala mugenze mu makanisa gammwe okugenda okusula ku kyoto. Kale, katusooke tumanye ekyoto kye ki. Ekyoto kye kifo ekiwa amaanyi empewo yonna ey'ekitangaala oba eya sayidi eri amaanyi okukolera ku nsi. Jjukira nti empewo tesobola kukola yokka nga terina mubiri. Empewo yeetaaga omubiri eryoke ekole, ate yeetaaga n'obuyinza eryoke ekole. Era empewo zonna basitula nsitule, ennungi n'embi, era bazisitula nga bayita ku byoto. Bwe tugenda mu Bayibuli, tulina abannabbi bangi nnyo abaakuma ebyoto. Okugeza, Nuwa yakuma ekyoto. Osobola okusoma mu Genesis 8:2 n'olaba. Abraham yakuma ekyoto. Osobola okusoma mu Genesis 12:7. Isaac yakuma ekyoto, Genesis 26:25. Jacob yalina ekyoto. Moses yakuma ekyoto. Bannabbi bangi. Samwiri yakuma ekyoto. Dawudi bonna balina ebyoto. Ebyoto bino kwe tusabira, ebyoto bino kwe tusinziza, ebyoto bino kwe tuteeka ssaddaaka. Kwe tusabira,
osabirako emikisa, oyinza osabirako obufumbo, oyinza osabirako okutambula amawanga, oyinza okusabirako essaala yonna, okuzimba, okuvaako ebidibo, okuganja. Osobola ekiro ku kyoto ekyo basinzizaako, n'osinza n'otendereza empewo eyo. Amiina. Kyova olaba nti mu kkanisa ne mu ssabo bamala kuyimba empewo eyo okukka ku kyoto ekyo obulungi. Haleluya. Ekyoto kino kigazi nnyo kubanga n'enkola yaakyo, ekyoto kyolaba kungulu nti nku n'amabulooka tekikoma awo. Balina ebintu bingi bye bakolera ku kyoto, era kyova olaba nti omuntu alina ekyoto tazanyirwako. Waliwo kye bayita obwoto n'ebyoto. Ekyoto ekisinga amaanyi kyekyoto ekya Katonda, ekyoto ekya Mwoyo Mutuukirivu. Ekyo kyekyoto ekizikiza obwoto buno bwonna bwabasamize. Naye nga singa n'omusamize naye agenda nakukumira ekyoto n'oba nga naawe tolina kyoto, kale bikwata era ne bikwatira ddala. N'olwekyo ekyoto kyekifo ekiwa buli mpewo amaanyi okukola ekyo ky'oba osabye oba ky'obeera olagidde. Ekyoto bakolerawo ebintu bino wammanga, oba ekyoto kibeerako ebintu bino wammanga. Ekyoto kibeerako saddaaka. Ekyoto bakisaddaakirako. Oyinza okusaddaakirako ssente, abalala bookerako mbuzi, ente oba ebisolo, naye nga bakoze saddaaka, kubanga ku saddaaka kuno empewo kwefunira amaanyi n'etambula okujja ewuwo oba okugenda ew'oyo omuntu gw'oba ogisindiseeko. So ku kyoto wabeerawo saddaaka, ate era ne wabeerawo n'omusaddaasi. Omusaddaasi yonna akuuma ekyoto ekyo nga tekizikira. Oyo ye musaddaasi. Era bw'ogenda mu kkanisa wabeerawo omusumba, kubanga oyo yabeera amanyi amateeka g'ekyoto ekyo, nti ekyoto kino twakiwanga tufukamidde. Kati gwe tova eri n'ojja n'oyogera n'ekyoto nga weesimbye ng'omuti. Era ebyoto biba n'obukwakkulizo, n'osanga olinga ekyoto kye tokirinnyako na ngatto, n'osanga oli ekyoto kye bwe kiba maanyi ga nzikiza olina okkiyiwako bbiya. Ekyoto kye kugamba buli omu aba n'obukwakkulizo bwe obutambuza ekyoto ekyo ky'aba yawanga. Kale nkujjukiza nti ekyoto kyekifo ekiwa buli mpewo amaanyi. Kaakati ekyoto kiriko ebintu byonna. Bangi bakisabirako omukisa, basabirako omukisa gwa ssente, omukisa gw'okuba obulungi. Ate era ekyoto kye kimu kisobola okukola obulabe eri omuntu okusinziira ku kyoba osabye. Ate era ekyoto kye kimu kiramuzi. Bannaye mbajjukiza mmwe abakkiriza nti nno waliwo ebintu bye babakweka nga mu madiini tosobola kubimanya ebintu bino.
mukanya kulaba abasamize oba abasinza lubaale nga bo bagenda mu maaso olw'ensonga nti bakola ebintu bino ate ng'ebintu bino bikulu nnyo naye nga mu kkanisa tebabisomesa. Kyova olabanga ne mu kkanisa ogenda mu bakatuliki bakuma obubaani, baba n'ekyoto kyabwe, balina ekigendererwa lwaki. Bw'osanga abalokole abategeera Katonda obulungi baba n'ebyoto, kati mmwe ne mbayita ate abasamize. Jjukira nti Katonda muliro era atambulira mu muliro. Kaakati ebyoto bino nabagambye nti biwangibwa mu mbeera ez'enjawulo. Kambatwaleko katono ebyoto by'omu ssabo babiwanga batya. Jjukira nti buli mmandwa, buli lubaale alina ekyoto kyakyo, era bw'ogenda mu ssaba bali bagenzeeyo. Lwaki njogera nnyo essabo? Tosobola kulwanyisa kintu nga tokimanyi. Era n'abo abasajja bonna, abasawo abaganda be mulaba, bonna baali balina kusinza Katonda, naye omulabe Sitaani n'abakuba bboso. Era ne Bayibuli etugamba nti leka eby'oku nsi bibayigirize eby'omu ggulu. Bw'ogenda ekyoto ekyo engeri gye bakiwangamu okugeza, oli asobola okuwanga ekyoto eky'abamweyana. Jjukira abamweyana mukyafu, era yoyo asuula eddalu nga walaba abalalu. Era kivala abalalu obasanga balina agaviiriviiri, bakyafu. Ekyoto ekyo kiwangibwa bwe kiti. Bino byolaba kungulu si byebyo. Basima ekinnya wansi ne bateekayo buli kintu ekikyafu. Bateekayo amagi amazize, bateekayo enviiri z'abantu, bateekayo ssente enjulifu, bateekayo bintu bingi wansi w'ekyoto ekyo. Kyova olaba nti bw'ojja ku kyoto ekyo n'ogamba nti omuntu ono agwa eddalu, kati ng'omwoyo w'eddalu oli asituka ng'atambulira ku ssaddaaka gy'obeera otaddeyo, ng'olwo nno balyoka balumba omuntu oyo. Kubanga bw'ogenda wali ositula. Era abantu bangi mu kibuga omwo batiisatiisa nnyo bannaabwe. Si kutiisatiisa, bati bagamba nnyo bannaabwe nja kuddayo waka nkukumire ekyoto. Kati wekikusanga nga naawe tolina kyoto kyo, weefula tosaba, mbugwe tokkiriza wakoowa oli awo, nkulayirira bw'aba kikukumidde kijja kukwata. Kubanga ekyoto kizikiza kyoto. Empewo esiba mpewo, omubiri gusiba mubiri. N'olwekyo ekyoto eky'obwakatonda ekiwangibwa obulungi, nabagamba nti olulimi lutonzi. Ekyoto ekyo kyogerwako ebigambo ebirungi. Oli ayinza okuwanga ekyoto kye n'agamba nti leka buli mwana wa Katonda anajja nga n'afukamira ku kyoto kino, leka asumulukuke era afune ebyo by'ayagala. Era leka buli kyanaasabanga akifune embagirawo. Leka abaana ba Katonda bawone basumulukuke. Kaakati bw'osisinkana ekyoto bwe kityo ekirina amaanyi ag'obwakatonda, oli ne wakkumira ekyoto nga kya mu kyalo, simanga kya bamweyana, simanga kya lubaale, kino ekyoto kyamwe mutuukirivu kizikiza kiri. Obuzibu bwe buyinza okujjira we wano, buyinza okujjira ku ssaddaaka. Ngenda kukola vidiyo mbasomese ssaddaaka kyeki. Omusabo
oba ow'amaanyi g'enzikiza ajja kgenda akola essaddaaka nga nnene. Oli ajja kukwata omwana we kuba eyo saddaaka eba nnene ate eruma agiweeyo, oba omwana we amuweeyo nga saddaaka. Nti omanyi njagala bugagga, saddaaka yange yiyo nnene ate ng'emuluma. Kati osanga omuntu nga mulokole akwate ennusu 1,000 oba 2,000 ajjeewa Katonda nti ebizibu bingi. Kale nkulayirira nti nno tosobola kusinga ate oli. Mpozi nga Katonda yasaasidde newa Katonda saddaaka ku kyoto kye erina okuba nga nsava bulungi. Yes, waliwo ayinza oleeta ey'olukumi naye nga mu butuufu lwabadde alinamu mu bulamu bwe lwokka talina essuubi era abadde asuubira okulyako ekikomando, naye olw'okwagala okuwa saddaaka ku lw'ebizibu bye n'asalawo aweeyo ekyo kyabadde asigazzaamu nga mu butuufu. Jjukira Katonda atunuulira mu mitima. Kati bw'alaba omuntu ono ddala nga mutuufu, ezo zaabadde nazo awo gwe ne woowaayo eri ente ennene, ye naakola saddaaka ye ng'evudde ku mutima nga bulijjo ti Katonda yawangula era bwe kityo bwe kiri. Naye ekizibu olinamu ezzike, obuuse 200, obuuse 1,000, obuuse 5, obuuse 2,000, otaddeyo 1,000 nti saddaaka. Nkulayirira obeera omaze biseera. Saddaaka kye kintu kiba kirina okuluma. Nja kugisomesa saddaaka. Naye nga tutunuulidde ekyoto bantu bangi babirina. Abantu abasinga mu balabyeku balina ebyana ebiyiwa endusu ebyavaako, naye nga abaana abo babalabirira bulungi nnyo. Wali weebuuzizaako lwaki? Kiri automatic mu mwana oyo mwe muba baateeka oba yaba yafuuka ekyoto, era osanga abaana bwe batyo nga babalabirira nnyo. Naye ng'olaba nti mulalu yavaako bamwambaza ekyanayana lwa nsonga nga bagamba lubaale amakulu ge tegaliiwo okuggyako okutta, okubba n'okuzikiriza, era teri muntu asobola kutereeza bintu ebyo. N'olwekyo ne Katonda ayina ennono, era ng'ezimu ku nnono kyekyoto. Be bano abagagga b'osanga mu nju ye alinamu ekyoto mbw'ayota, ne weebuuza oba akasana akooka Uganda kasana n'ekyoto mu nju, baba balina ensonga lwaki baakiteekawo. Ekyoto nziramu kyekifo ekiwa buli empewo yonna amaanyi. Empewo ey'obwa Katonda oba ey'omu maanyi g'enzikiza amaanyi. Kati bw'ogenda ku kyoto ekyo obeera olina okukolerako saddaaka, olwo omusaddaasi ye n'amaliriza. N'olwekyo tosinkananga ekyoto ne weekubya, wabula naawe noonya ekyoto. Obeera osinza Katonda kuma ekyoto. Tulina engeri nnyingi nnyo gy'osobola okukumamu ekyoto kyo ggwe nga ggwe. Amiina. Mulimu n'abantu abamu nga bo baafuuka kyoto. So n'olwekyo ekyo kyenjagadde obbabulira ku kyoto. Ngenda kukomawo ne paati 2 ennyonnyola ebuziba ebyoto bino bikola bitya era obifunamu otya igwe okugenda mu maaso n'okugaggawala.